Nze da element man muzukulu wa mugema nyongero kubebaza mumwe nabagenda maso nokubera nti mutugoberera ne twebaza Katonda mumwe na obodya bawadde ebirungi tiddala kituufu mwebale kubera nti mutugoberera era namwe bonna abali eyo abali ku mukutu guno ekyamazima mukola kya ttendo mwebale kutugobera tuli ku TikTok nga kotadde ne YouTube njagala okutegeeza nti bingi byonna ebize bibaawo naye nga mu kaseera kano ekyamazima twagala oboolyawo okubeera nti tubaweereza njagala okutegeeza wano ku mukutu guno gwa Standard News byonna ffe tuba tubikolako ate ne tubibawa sikinyongeze kalayiti wano njagala kutegeeza omanyi bulijjo mbadde mbategeezera ne mbagamba nti ekyamazima ensonga z'omukulu omugenzi Principal Job Kafeero zongedde maaso ne zigera maaso n'okubeera nti ekyamazima zikyalanda kakati nno gwe wenna ali eyo njagala okutegeeza nti oluvannyuma lwa DNA ey'omugenzi oba abaana 25 abavaayo okubeera nti bagenda maaso n'okukebezebwa endagabutonde okuzuulira ddala oba ddala bano baana ba mugenzi Principal Job Kafeero kati nno njagala okuwira njagala okutegeeza nti byongedde okubeera nti bizuuka ebya Kafeero manyi nti Kafeero ekyamazima yafa naye alinga ataafa gwe wenna ali eyo Kafeero yafa naye alinga ataafa mu kaseera kano njagala okutegeeza nti waliwo ate abavuddeyo ne bakayanira omu ku mwana eyavaayo n'agamba nti bazadde be bonna baafa ku mulundi guno abazadde ekyamazima babulinga abavuddeyo nga bagamba nti ekyamazima omwana waffe oyo tafaanaganangako ne Kafeero era omwana oyo era ddala mwana waffe wano mu bitundu ebyoli ku njere ye omwana ono si mulala ye Joseph Ssentongo njagala okutegeeza nti omukulu ono be bamu ku baana oboolyawo abavuddeyo oba abavaayo ne bagamba nti kitaffe yali Kafeero era nga kitaffe ono ekyamazima yali mwana waffe oba yali mwana oba yali taata wange naye okuva bazadde bange we baafa njagala okutegeeza nti sirina taata kuba maama naye yafa ngandaze kitange mbu ye yali Kafeero omuyimbi w'eggwanga kati nno kyekisinga okwewuunyisa era ekisinga okwennyamiza abaana bonna be baasudde beebo bw'omuyimiriza n'omugenzi Kafeero ekyamazima otegeera butegeezi nti Kafeero talina wayinza kweganira baana bano era nga ddala baana bano baladda kituufu ba Paul Kafeero njagala okubuulira era njagala okutegeeza gwe omulabi waffe ogwa Standard News nti abazadde bano oba abaana bano abavuddeyo ne bagamba nti taata wange yafa ye Kafeero nga ku baana bano kuliko omu ku bo era nga njagala omulabi waffe nti bw'obadde oyimiriza abaana bano obadde otegeera butegeezi nti ddala kituufu ono ye Kafeero yennyini tujjukire nti abaana abasinga babadde bafaanagana nnyo omugenzi Kafeero era nga mu baana bano bangi babadde beebuuza ekituufu kyekirwa kuba nga ekituufu Kafeero ono abadde yazaala abaana naye nga bagamba nti omwana ono ekituufu wa Kafeero njagala okubuulira njagala okutegeeza nti omu ku baana ffenna tumanyi bulungi
abadde yava mu bitundu by'e Mukono Mukono ng'agamba nti maama we yafa era taata we gwe yabanga Kafeero kuba bangi babadde bajja bamubuuza nga bagamba nti ekyamazima nti omwana ono afaanana Kafeero naye nga bw'otunuulira ku baana bo bagamba nti si ba Kafeero ekyamazima kati nno omwana ono ye gwe bagamba nti wa Kafeero ali abafamile bavuddeyo nga bagamba nti omwana ono gwe bayita Joseph yeeyita Joseph Kafeero n'agamba nyasiga yageepaatiikako weepaatiisi era nga ono alimu engeri y'olunyarwanda njisi lunyarwanda naye nga bali Kasanda ye famire emu eyavuddeyo n'egamba nti naye ekyamazima oyo omwana iffe mwana waffe era eyo famire gyagamba tagirinaako kakwate n'akamu era byonna byayogera yabadde afumba kibooziboozi kye nga alina byagala okuyisaawo sina kindi okubeera nti alina ye nga ye omuntu byayagala okubeera nga akola oyo nno yeyita Ssentongo Kafeero yeyita Ssentongo this Kafeero Joseph wa Ssentongo Joseph Enyaliya naye nga mu kaseera kano kati abafamile okuvannyuma lw'okuvaayo bo bagambye nti oyo omwana tabangako wa Kafeero mwana waffe weffeffeffe era ffe twamuzaala yava eno ng'agenze e Kampala ng'agenze kukola naye ate we yatuuka eyo ekyamazima naffe nga abooluganda bamaama bataata bakojja basenga twamwekangira ku TV mbu y'omu ku baana oba oliawo mbu be ba Kafeero era be bajjako endagabutonde era nga ku kyalo kino n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bawitnessinga nga bagamba nti oyo omwana si weeyo oyo omwana wa Kafeero era oyo omwana aboogera nti mwana wa Kafeero nedda ekyo apaana nedda ekyo tetugenda kubeera nga tukikkiriza nedda ekyo tetugenda kubeera nga ekyamazima tubeera nga tukigumiikiriza olw'ensonga nti oyo omwana waffe nze muzaala olwo nno abamu ku bazadde bo bagambye nti ekyamazima kyabeewunyisizza era ne kibakuba enkikwe nga bagamba nti omwana ono ye ebyo byagamba nti mwana wa Kafeero tabangako mwana wa Kafeero era nga mu kaseera kano nga bo bagamba nti ebiseera bino oba oliawo bataata bandibadde bavangayo oba ne bakeera abaana baabwe nga bakyali balamu naye ate ng'ono ye agamba nti mwana wa Kafeero iffe tumuzaala mwana w'e Kasanda olw'okuba mu buto bwe yakula nnyo nga yagala nnyo okuyimba era nga mu bayimbi be yali yeegomba nga n'enneeyisa zaali za Kafeero. Abantu bano tebali Kasanda, abantu bano bali Fort Portal era nga ekyamazima ate banuno we bavuddeyo oba oliawo ne wajjawo ebibuuzo nga omwana ono bw'owulira nga engeri gy'ayogeramu Oluganda nyinza okugamba nti Oluganda luno ekyamazima luteekwa okuba nga bw'owulira obulungi omwana ono oyinza okulowooza nti ekyamazima oyinza okulowooza nti nyaka enjagala okuwa wano wulira karo kyanyamira anyina mama tabirungi Mariam kanaruga mu family nazarwa musajja bayitaga Salvasati Byai kati mugenzi abatuze kutya owulira kati nno wano nno bagamba nti omwana ono bino byagamba nti mwana wa Kafeero ekyo nno apaana tekisobokera ddala kuba
mwana wa Kafeero kuba eno ekyamazima ffe twabeeranga naye era nga tuzanya naye tepo nga tugenda maaso n'okubeera nti ebintu ebimu nga tubikola ffenna era kawula n'eddoboozi wulira n'ono Mariamu yimanyiriise omuzaire omukazi no wagaba omwana we omanya obundi akamuzaarayo ko timanyire nkasoma bana urutete omwaka gukaba gwe 2011 ogunamaliremu nyona mulekayo bulijumbangayo ndozo owulira kati nno byebimu ku ebyo abantu bano batandise okubeera nti bagamba nti ono omwana ekyamazima bw'abanga agamba nti wa Kafeero si wa Kafeero era nga Kafeero oba oliawo yayina abaana be oba oliawo nga yayina ebimu ku bintu bye ng'agenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima nga birina engeri oba oliawo gye bitambulamu naye ate mu kaseera kano bw'ova n'ogamba nti Kafeero yakuzaala nga bo batuuze bagamba ekyapaana Kafeero tabangako kitaawo era nga ffe twasoma naawe twakula naawe eno effooti olw'okuba wayingira ekibuga ng'oyagala kubeera nti okola naye byonna ndowooza byampuna era bwe tutunula obulungi abantu bano ndowooza oba oliawo babaako oba balina engeri gye baagala okubeera nti batambuzamu obulamu wakati mu kugenda mu maaso n'okubeera nti bakyusa oba ku mbeera y'ensonga lwaki bagamba nti ekyamazima omwana ono ayinza okuba eno gyali amannya yayagala geetuuma weetuumi abeeko n'engeri gyafunamu ensimbi nasoma Mpanga senior secondary school erukusangibwa mu Kabarole so akaba najoiningamu n'ebintu by'okuzina kilabu ye nagunzamu n'ebintu by'okuzina ebyo kandi zi leftist man mumukureyi akugayizibwa Julius ndowooza owulira kati wano nno bino nno oba oliawo bigenze mu maaso ne byogera nti ddala abantu bano kituufu omugenzi Kafeero ayinza okuba naye oba bano bonna nga bayina engeri gye baagala okubeera nti bakyusamu obulamu bwe batyo ne bagenda mu maaso nitwokevena asemo twawuraki mundi bintu muyayiyayi wonga nayi abatuuze abalala ndowooza owulira bano nno be bamu ku bantu oba oliawo abeeka abaloole nga bano nno bavayo nga bagamba nti ekyamazima Ssentongo oyeyita Ssentongo si mwana wa Kafeero tabangako musayi gwa Kafeero tabangako muntu yenna nti yenna yono wabula ono nno yagenda mu maaso okubeera nti ekyamazima omwana ono si waffe wabula omwana ono ye nga ye wa Kafeero kuno nno kulesewo enkubagana oba okubagana ebirowoozo nga buli omu yeebuuza bwebanga ddala famire neevuddeyo ate abalala bonna be baliwa wabula ate abalala nabo kitegeeza abantu baabwe bajja kgenda mu maaso n'okuzuuka mpola mpola abagamba nti baana ba Paulo Kafeero omuyimbi mu kaseera kano g'omulabi waffe ogwadda Standard News mu kaseera kano abaana oba omusaayi mu kaseera kano abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku mbeera eno nga bagamba nti kyandibanga n'abaana bano ekyamazima omugenzi balinga gwe basiba balinga bamusiba abaana olw'okuba nti omugenzi yalina ebimu ku ngeri oba oliawo gyakulaakulanamu oba oliawo ku ngeri gyalinamu akasente kyensonga lwaki baali baagala okubeera nti bamusiba omwana ono oba abaana bano naye nga njagala nkujjukize nti abaana ku 30 oba 25 bana bokka be bakomezebwawo nga DNA zifaanagana naye nga 21 ekyamazima DNA zaali tezikwatagana bino nno we bijjidde nga abaana bano nkugamba abaana bano
ekyamazima byonna bigenda mu maaso n'otunuulira buli kimu naye nga ekyamazima kigamba buli kimu ne weebuuza kwegamba kireetawo ebibuuzo bingi wakati w'abaana bano nga buli omu abuuza ddala ekituufu kyekiriwa, ddala ekituufu kyekiriwa, ddala ekituufu ani alina ensobi ku muntu bino oba ddala ani alina ensobi ku baana bano engeri gye batambuzaamu obulamu nga bagamba nti abaana bano ekyamazima bandibadde oba oliawo beekuba mutima ne banoonya ekika kyabwe okusinga okwesiba ku bantu be nandigambye nti ekyamazima balinga abababoola, ekyamazima balinga abagamba nti ddala baana bano siba mugenzi kafeero. Gwe wenna omulabi waffe wa The Standard News, olutalo kati lubaluseewo wakati waabo abavudde nga bakayanira omwana w'omugenzi Principal Job Kafeero, omu ku abo eyawanduddwa mu nsonga za DNA ayitibwa Ssentongo. Ngono nno wakati mu kugenda mu maaso n'okumuggyako interview yavaayo n'ategeeza nti abazadde be bonna baafa, ye aliwo yekka nga talina muzadde yenna ku nsi wabula kitaawe Paul Kafeero yabadde agenda maaso n'okubeera nti ekyamazima ye kitaawe. Bino nno olwagudde mu matu ali abantu ab'emu Fort Portal, omugenzi ono oba omwana ono gy'agamba nti gye yavanga mu Kampala yajja kuyiiya, kyokka bwe yatuuka eno abantu oba oliawo ne bamugamba niggwe tobanga gwe mwana wa Kafeero, lwaki togamba nti nze mwana wa Kafeero? Bw'atyo ne yeeyita omwana wa Kafeero era nga ono yavaawo n'agamba nti bamugoba, kyokka ng'ate bo aba Fort Portal bagambye nti omwana ono yajja Kampala kuyiiya era nga mu ebyo yali agenda mu maaso n'okwegomba omuyimbi Principal Job Paul Kafeero omugenzi kati afuuse ensonga wano mu ggwanga Uganda era nga omukulu ono yafa mu myaka 19 naye oyinza okugamba tafanga era akyali mulamu olw'ebyo ebiriwo mu kaseera kano. Nkutegeeza ggwe omulabi waffe nti embeera eno kati n'abaana abalala batandise okubeera nti baba mu kattu nga bagamba nti ate wayinza okuvaayo n'abakitaffe abalala oba oliawo abagamba nti mwe baana mmwe muli kika kyaffe, mmwe muli baffe ddala temubangako bankima. Era nga njagala okubuulira era nga bw'owulira olulimi oba olw'omukulu ono lwayogera lwabitegetege nange nabuuza nakyebuuzaamu ne ngamba naye ono waaba muganda yakulira engeri gy'agenda mu maaso n'okubeera nti olulimi kwegamba lulinga oluseera olutaggumira bulungi. Si byange naye ngina mmwe mubiraba bulabi, mubiraba nganze bwe ngenda mu maaso n'okubeera nti mbiraba. Kati nno njagala okukubuulira, njagala okukutegeeza ggwe omulabi waffe owa The Standard News nti mu kaseera kano abantu ab'enjawulo oba oliawo bavuddeyo nga bagamba nti nga bagamba nti mu kaseera kano embeera nga bweri era abantu nga bwe bali byonna bitunuulirwa butunuulizi. Nze The Element Man muzzukulu wa Mugema, nze The Element Man muzzukulu wa Mugema. Nage nja kubeera nga mbibawa nino bibawa ate nga mbibatuuseeko byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Agakagwawo tulaba nti bannabyabufuzi abasinga beegasse okulaba nga balwanyirira Dr. Kalukiza Besigye era nga bayungudde ttiimu ennwanyi
okubeera nti balwanirira abantu baabwe bana okuli ne looya waabwe Elias Lukwago kagamba kale bagundi bavuddeyo aga nti twagala abantu baffe engeri gye mwabakwatamu ekyamazima ate nga bwe tulaba wano n'omukulu muhozi naye yavaayo n'agamba nti bunkulu oyo lwaki agenda mu maaso n'okummanyiira tamanyi nti nze CDF kale byonna tujja genda mu maaso n'okubeera nti tubyewa naye nga ensonga tuli kuya mukulu Kafeero ono kale gwe wenna andaba ku mukutu guno ogwa The Standard News nti Kafeero oba abaana bano wowulira bino nga n'abamu batanyisedde okubeera nti babula we basula nga n'abamu balagiddwa okujja emirambo gyabwe si tebagiise na mirambo bagambye mujjewo obulambo bwammwe ku kijja kyaffe kino nno kyanyizizza abaana abamu nga bagamba nti ekyabazima mulinga mmwe abatutyobodde mulinga abatugambye nti ate nga mususse we mwandibadde mukoma kati nno mutulage ekika kyaffe kuba ekyamazima tukuze ekika kyaffe kyekino kyetumanya kyenkima naye kati lwaki mutugamba nti tetuli baana ba Kafeero wano nno abantu abasinga batanyise dda obaolyawo okwekolamu omulimu wakati mu nnyiike mu nnaku saako ne maziga okulaba nga wafunira abaana wano lwakiri babeekokko n'ewantu we bagenda mu maaso n'okwebaka kwegamba ettaka babafunire yikanga 5 kuba ddala ekyamazima abaana bali kumpi 21 babagambe nti bano baana baffe ba Kafeero niye nga mu kaseera kano nga bwe nkugambye kati abaana abamu batandise okubeera nti babajja bafuna babateekako akakunkuna babateekako kwegamba question mark okwetegereza obulungi ddala bano baana baffe oba si baana baffe byonna njagala okuwulira njagala okutegeeza biri ku mukutu guno ogwa The Standard News 9 The Element Man muzzukulu wa Mugema naye nga mu kaseera kano gwe wenna omulabi waffe nti abaana bano oba olyawo singa kigenda mu maaso nga abaana bano nga sibaawo osanga wayinza okubaawo ekikolebwa nti ddekyufu kuba omusaayi kati mu kaseera kano minisita Balamu oluvannyuma lw'okubeera nti avuddeyo okukebeza abaana bano kwegamba bagamba nti wawe butakwatagana bulungi imagine kumpi abaana nga 3 ng'olabira ddala nga bafaanagana Kafeero nga mwe muli n'oyo oba olyawo omunywi nga kitaawe Kafeero okubeera nti naye bamuwandudde ne bagamba nti ekyamazima omusaayi guno gwetaaga kutwalibwako South Africa gyonna bagitwale baddemu okwekebejja buto endaga butonde z'omuyimbi ono bagende maaso n'okubeera nti ekyamazima abaana bano si ba Kafeero kwetegereza oba ddala ba Kafeero oba ddala ba Kafeero oba ddala si ba Kafeero naye nga mu kaseera kano njagala okubuulira njoba njagala okutegeeza nti kati ebiriwo mu kaseera kano biraga nti omusaayi essaawa yonna gugenda kubeera nga gutwalibwa mu ggwanga eya South Africa okwongera okugwekebejja okuba kugende mu maaso ba expert abakugwa ennyo bagende n'okubeera nti bakola DNA ezuule bino bye bakebere Uganda bituufu oba si bituufu kati nno mu kaseera kano omanyi nze nabagamba ngenda kubeera nti mbawa buli kimu ngenda kubeera nga nkibawa mu kaseera kano twasobodde okubeera nga tufunako ku baana abamu be twagenze maaso n'okwogerako nabo nga ku bano kwe kuli omukulu ono Ssentongo gwe beeganye nga bagamba nti oyo mwana ekyamazima kikafuuwe okubeera nga ddala mwana waffe kikafuuwe okubeera nti ddala Ssentongo oyo mwana waffe era mu kaseera kano tebagenda kubeera nga bagumiikiriza buli kimu balaba birabe naye omwana wuuyo amanya go gwani Ssentongo Paulo
amawulire g'okubeera nga gafulumye nti nga tuli mwana wa Paul Kafeero DNA wawulidde otya awo wabadde oli nga bamaze okulangirira okwo? kyokulaba natuka ku musawo okukakasa Paul Kafeero yanzaala. naye wakijjawo okugamba nti Paul Kafeero yakuzaala oba abantu bakuyita buyisi Paul Kafeero n'otandika okweyita? Tekisoboka. Ani yagamba nti oli mwana wa Kafeero? Banzaala. Bakuzaala luddako? Kidize 14. Bakuzaalira 40. Maama we yagamba Kafeero yennyini wali omulabako ng'okyali muto kubanga ku myaka kwoli oteekedde okuba nga amulabako emuto yafa mu 2007. Mukyala kojja. Wangi? Mukyala kojja. Mukyala kojja yagamba? Yangamba. Okay. Kakati bubaka ki bw'oweereza eri abantu oba gavumenti oba kimbadde nsaba at least ntukirireko ab'obuyinza batuyambeko kubanga ne baganda bange bonna baababodde batuliddemu enguzi balamu yeyakoze ekikyamu nze sikakasiza ebivuddemu. mugenda mulinawo nteekateeka ki ng'abaana 21 abasuuliddwa mulinawo nteekateeka ki gye mugenda okutandikirako? okugerako nabo kubanga nabalesejjo kwekalakaasa embeera si nungi ebyo byonna bisobedde. Tulabyekoko amyuka sipiika wa paalamenti omukulu Thomas Tayebwa nga yakozeseza ekifaananyi ekyo n'agamba nti ddala kituufu oli mwana wa Paul Kafeero. Bw'olaba DNA ng'ekuwandudde owulira otya muli eri kubanga ti olunaku lubisimuuma? Kati nkole ntya nno mpozi nnumba Museveni. Museveni ogenda mugamba ki? aba atuyambako oba anatukwatirako simanyi nakumanya. Maama we akyali mulamu? Yafadde? Yefanga sinayavula. Yafa nga tonnayavula? Mukulako konna konna bwe wakula Kafeero yajjako kewaka? Ate nze nali mbitegeera nali muto. Oli wa myaka emeka kati? 31. Mu kuziika Kafeero wajja n'obaayo bukunja? Natuukayo n'okumuziikola naliko. Amannya go gwange? Ndowooza owulira yo nno y'omu ku baana ono nno gwe bawandu aba family akuva e Fort Porter abavuddeyo ne bagamba nti omwana ono ekyamazima mwana waffe tabangako wa nkima. Kati nno abooluganda abalala bo bagamba nti ekyamazima tebagenda kubeera nga babikkiriza era tebagenda kubeera nga bamala gatunula olw'ensonga nti nabo nga bo bantu ate nabo ye family ya Kafeero gye balabye kyokka mu kaseera kano bwe baba bawandudde ekyamazima kali tebali kizaako kuba n'omusika gwe bagamba nti abadde wa Kafeero naye mu kaseera kano bwe batyo bagenze mu maaso n'okubeera nti bamuwandula. Wulira era genda maaso biwulire. Omutayunga gavumenti enansonyiwa ogiwakanya naye nze simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abanaluli n'olwaleero be bakomyewo simatidde. Kitaffe tebandibuzikudde bandimuleseeyo. Tetuli bamativu wabula abeewaana ne balooya baabwe. Nze ngenze mu kyalo gyendi kati wekinagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala kakiri we ziba jambiya tuneete ate amateeka gagaana siri wa Kafeero. Baba Kafeero yangoba kati ye yanzala mu Kafeero janzijo nze wendi agambe musengo nze wendi mwana nze wendi ate ndikumita nnyo ate nga siriko banku olowooza omusayi babuguliridde omusayi gwe bamuguliridde olw'ensonga mama oyo omuwala mama wa Nagawa yatandika ku Sande waliwo eyamukuba ebyowulidde ayogera mbu nnyina bamukuba bwe bamukuba kyava agamba mbu
yadde bankubye naye Eliza tusiina okudda ng'abaana bali bano Yosera yeyaguliridde bankube ng'agamba nti nze naguliridde bamukube Eliza tusiina okudda ng'abaana bali bana era ffe tubanja n'omusika abaali tebannalaba Eliza batandika batya okubanja omusika bakibanja tezinaba bulijjo ono yennyini gwembuuza nga ŋŋamba teri yaguliridde tebasobolera abaana bangi ono yennyini naye yali mu lukwe oyo kala ali mu lukwe oyo kalo taata nende bonna bali mu lukwe olw'oggulirira ndowooza embeera eyo ogiraba kati mu kaseera kano abaana tebamanyi kiki kye bazzaako olw'ebyo ebigenda mu maaso nga bagamba nti kati essaawa zino ekyamazima balaba waliwo ebitagenda bulungi waliwo ebitatambula bulungi ku nsonga ya DNA eno kati nno buli mwana alina obusungu bubwe kankuweeko n'ono omuwulire asobola ogamba nedda baleete eggumba eryo tugende mu malwaliro amalala kubanga kinene ekintu okiraba fene gavumenti etuyambye erina kyetuyambye okujjako okukola kyokutulabisa era obulabisa kubanga singa wadde ogamba nti swazi owulira singa wadde ogamba nti swazi mwana wa Kafeero nagamba nti Simon Peter ndowooza byonna ebigenda mu maaso ndowooza obiwulira njagala okutegeeza mu kaseera kano nti nkikiba kyagenda mu maaso nga boogera mwana wa Kafeero nagawa era babadde bana n'abaana bonna n'abaana bafaanana ddala Kafeero okitegeera sogamba mbu tebaliiko kati soke twebuuze ogwo guba musaayi ki so nze sina kyengenda kwogera kati kyamaanyi naye gwe kyolina omumanya ekusinza ku eyo embeera eriwo sijja gamba nti tuli bamativu sinze zekazeka wabula abaana abasinga tetuli ki so buli ludda lubaako awangula era awangudde asobola ojjaganya naye ne guba wangudde nga ye waba talina bwenkanya bwafunye wanga asobola ogamba nedda baleete eggumba eri tugende mu malwaliro kati nno be bamu ku baana ab'omugenzi Kafeero nga bagenda mu maaso n'okuwakanya ebyo ebivudde mu musaayi wabula kati ekitunuuliddwa oba ekirindiddwa mu kaseera kano okumanya oba ddala abaana bano bagenda kubeera nti babatwala ku musaayi omulala byonna bye tutunuulidde ate nga kati kitegeeza bwe baba abaana bano 25 abaana ne bavaayo nti ba Kafeero omu ne babaako ne bamukayanira twebuuza abiri go gaani musooke mwebuuze abiri go gaani ani abazaala bano abiri 20 bano ani abazaala kwegamba buli kimu bwe kityo kigenda mu maaso n'okubeera nga kitunuulirwa era wakati mu kutunuulirwa bangi bavuddeyo ne bawakanya nga bagamba nti Kafeero ono ekyamazima abaana bano ateekwa okuba nga yabazaala naye nga DNA oba oliawo yali tekwatagana bulungi oba si kyo nga DNA eno baaliko engeri gye bagenda mu maaso n'okugikulumpanya abaana bano baveeyo bazuuke nti si baana ba mugenzi Kafeero. Njagala okutegeeza gwe wenna awuliriza wano ku mukutu gwaffe gwa Standard News sigala ng'otugoberera tuli ku TikTok saako ne YouTube kale gwe wenna ali eyo followinga likinga ate ogende maaso n'okubeera nti osharinga n'abalala bagende maaso n'okubeera nti ekyamazima batutaddemu amaanyi ate njagala okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu waliyo olukuŋŋaana olw'okugaggawala lwe bayita Fidelity Investment Group nga luno nno lutegekeddwa wano ematugga kale gwali eyo jangu leka kubeera nti osuubwa omukisa guno jangu obeere nga ekyamazima weeyinyigira mu musomo guno osobole okubeera nti ogaggawala obeeko n'engeri gy'oyingizaamu ensimbi mu bulamu bwo ate obeeko n'engeri oba oliawo amakaago gye gagenda mu maaso n'okubeera nti gatereera emanyi abantu abamu omanyi kiyise kwewunza nti omuntu akoletedde business ate noyagala oba oliawo ogikube nga weebuuza
ki kyenzizaako. Kale njagala okutegeeza nti jangu osobola okubeera nga otwegattako ate bizinensi eno ekyamazima ebeere nga esikutambuliridde bulungi nnyo. Nze the element man sigenda kubeera nga wano nsukkawo. Mukama oba oli awo abeere nammwe.